ate gano buli omu wedda agalabako ng'agamba mama okusinziira ku baageetegerezza amaka ago ogolaba ku screen yo galina gate buli luvannyuma lwa mita 100 ez'ekikomera era ng'amaka ago gagambibwa okuba nga gatudde ku ika 10 muntu anoonya 5 ku 10 kigaafune waajogera oli ali ku ika 3 era olunaku olw'eggulo abanoonyereza baalabiddwako ng'omwami wa sipiika Moses Magogo agenda mu maaso okubeera ng'ate abalambuza amaka ago. Okusinziira ku baalabyeko bagamba mu maka ago mulimu basement wansi, kuliko gym, kuliko sauna n'ebintu ebirala bingi nnyo era nga nnyumba ya njawulo nnyo. Wabula okusinziira ku baalaba ebyali ennakasiro bagamba nti abaali banoonya baali beesibye nnyo ku mmotoka Rolls Royce Cullinan wabula bagenda okuva ennakasiro ng'emmotoka teriiyo era nga waliwo ekirowoozo nti emmotoka eyo ebintu bwe bitandika okutabukana ddala okuva mu meeting Speaker wa Parliament gye yalimu ne President ku lunaku olwokuna kyandibanga emmotoka eyo yavugibwa n'eggyibwa ewaka n'etwalibwa mu kifo paka nakati ekitannategeerebwa. Emboozi ya Speaker ekyali mpanvu ebyokuyiga mu mboozi ya Speaker bikyali bingi bye tutayinza kumalayo wabula essaawa zino oyinza okugamba nti buli muntu yenna abadde akolaganako ne Speaker wa Parliament omutima guyinza okuba nga tegumuliimu kubanga tewali amanyi ddala okunoonyereza kuno kwatandika ddi era kugenda kukomawa, kugenda kutwala baani era kuyinza kutaliza ani wabula bibanga bitambudde nga we biri omusango ogw'obuli bw'enguzi n'obugagga obutamanyiddwako gye buvudde ssaako n'okukusa ssente ky'oyinza okuyita money laundering giyinza okuba ku gimu ku misango egiyinza okuteekebwa ku Speaker wa Parliament Anita Among. Good morning.